Went to yes okay Vala Squad Film Production. Bakomereza filimu yabwe manyikidwa nga lubalula. Kachitoba nga arabe kitundu ekyasooka tosubwa filimu eno. Olabeko ku muzeeyi atunulanga alingiza mu katuli. Lubalula. Lubalula kyeki. Banji batuuka okudduka emisinde amagulu gaggwa. Kati ofuna kalubalula amagulu ne gayimirira amakulu n'otengerera. Wali otutteko omukazi nga mbutuufu ogenda ku lubalula. Kati nywe. N'ogaana si lubalula. Abakazi abamu bakwata abasajja. Jim Emalias mu filimu ino lubalula patu. Ate nga n'ekitundu ekyasooka twakiraba. Okola ki? Ndi muntu mukulu tebaningiza. Muzeeyi emyaka gye yali takyasalutinga. Naye kati yanywedde kalubalula saluti n'emusalutinga. Era muzeeyi waali asalutingiddwa. Kaba sechere Teddy. Muzeeyi naye anoonya saizi yamunanga nyamba ntumbuse. Oli musireje myaka gitumbuko tumbukira kwani. Abadde ayagala kwawula. Filimu bagiyita lubalula tonkere. Wowe. Oli mwensolosozi wawe tukwatawo. Kati wandetedde nkugambye nakulese kulaga wensula. Muzeeyi awulira ekizibu. Kalubalula kamuleega. Waliwo buno obukerenda obw'omutayimbwa bw'obanga obadde muziŋŋoonyo. Kati akakerenda muzeeyi ke yamira. Kamuleega. Eno lubalula. Part 2. Era nga tukakasa bulungi nnyo yafulumye.